Right, mwebale abeekumidde ku Soul TV obutaweera. Tubeera wano buli lwakubira essaawa emu n'ekitundu nga tubatuusako program The Ghetto Stories okubabuulira obulamu bw'omu ghetto n'abantu we beeyisa ne we babeerawo. Twasalawo tugenda balambuza ghetto zonna ze tunaaba tusobodde. Kati olwaleero twabitaddemu engatto ne tugenda Entebbe ne twetoloola ekisaawe ky'ennyonyi emabega ewaliyo akalwa kayita Kigungu, waliwo omwalo gwe bayita Makusa, waliwo kageta akaliwo era waliyo abantu ababeerayo. Twagala okumanya obulamu bwabwe butambula butya, babeerawo batya era beeyisa batya. Gwe ky'oba okola kiri kimu, tova ku munnyo ffe katugulunga okunoga olwo tusimbudde nno. Lasita nga kitalo maana kitalo maana lasita kye kyamugyewo lasita oyo yazuukuse omanyi obutimba obwo buyambibwa abantu babiri nga muli mu lyato okuyambibwa kwe kutya kuyamba kale okubujjayo mu mazzi kusegeera funa kati omu azuukuka n'aleka omulala nga yeebase n'ayamba obutimba n'asikayo obutimba okisegeera yagenza okuddamu okumalayo obubweddeeni nga munne yalina okuddamu ayambe n'amuzuukusa nga tazuukuka naye ate yagenza okugenda mu mazzi alabika yabadde mulwadde kubanga yazze buzi nga wabuliddwa agenda mu mazzi ye yazze nga substitute naye ng'alaga tali fiiti okitegeera naye olw'embeera eriwo nayo ku mwalo oba tokoze tolya ye embeera yeti eyo gy'ogamba mukolera kulya kwokka nawo mpulira abagamba mbu olyanga muvubi mb'olyanga muvubi simanyani biki ate era olina olyanga omuvubi kati oba onoolyanga ki ate kati gwakaaba mbu simanyi otakole toli ate ze mukola ze mulya lindako omuzimbi alyanga muzimbi n'omuvubi alyanga muki ate abazimbi bebalayika baterekako naye mmwe ze mukoze naffe tutereka ate ani aliyo mu banka zaffe naffe tutereka ssebo ate gwangambye mukola kyakulya kyokka ate era oba olina okunnyonnyola wekiri kati totakole tolyenga wano abamu oba tokoze oyinza obutalya kati no mu ghetto z'oku nnyanja wabaayo emirimu nga ki era okusingira ddala kuyamba kwanika butimba nga olaba ku myalo kale nga bano banneeyiya ngaffe yanikamu awo ku butimba bekiwa oba toyaniseemu n'ofuna eryato lye bakuwamu osobola okgendako mu mazzi amazzi omuntu agenda mu mazzi alina abeera ate tewali qualification nti omuntu ogenda mu mazzi alina beera wati ne wati nti oba olina obba nga olina emyaka weegiti ng'oli mulamu biki ebyo biri eri mu baasoma ssebo wano kasita oba nga osobola nga weewulira nti osobola ng'okkirira ennyanja naye kano kankube kama bangamba sirimu ali ku mwala atojjera aliko nalinga buwuka jajja mumujjawa ate oza sirimu yeetaaga ki nze nkimanyi okimanyi toli mwana sikimanyi tontiisatiisa kasa weewaayo mu mbi nga zikuwa kiki ekibaviirako bbeera omungi obimanyi nawe ebyokumwala kintu kwegatta kazannyo ati muba ne sente ze zibawaga oba era abamu zibawagala naye kwebeereramu just kati waliwo embeera nti embeera eyo enakyukamu bulwadde ne bukendeera n'abafa nga tebagendereddewo ebityo nabyo ne bikyukamu embeera tesobola kyuka kuba kirabika byawo just muntu gwalina okwebeereramu nga ggwe noganze ndi bwenti ne bwenti ninabeera bwenti okitegeera kati gwe sooka ombuliremu ku bulamu obwo obwa wano nti webutandikirawo paka gye biggwera okuva ku makya paka kironze bwakedde ku makya ne naaba amaaso ne nkwata kamera yange ne nnumba mu firudi kati nzuno wano ku mwalo gye nsanze bizibu byammwe anti kati olaba buli omu wano emirimu mingi ku mwalo nze kati ogwange sobola okukera ku makya sawa eziwera 11 nengenda ku mazzi sawa 11 nenvaayo nengenda ewaka nempowamu zenzukuka nga nzija ku mwalo kitegedde ategedde ng'ogyeko okuvuba wano ku mwalo musobola obbeerayo n'omulimu omulala omuntu gwokola abalina egy'omumutwe bagikola uyo chairman azimba naye kati nze atalina gwa mu mutwe nina kweyiyamu naye kati eno ku mwalo Katonda gyali webale kabuuza akabuuzo ako golooza wajja atali nze mmanyi ate muyinza obba mwamuvaako kubanga temumanyi nti sebo kyakiyiri wali abasajja abalokole tusabira ddala Katonda mumumanyi bulungi nnyo gwe tomumanyi
nze kati nze nyinza obba mumanyi kyenva mbuuziza nammwe tulawoba Katonda tumumanyi. kati kagambo ki koyinza okuŋŋambayo okungumya emmeeme akasembayo Kasembayo okugumya muki kuba ebyokugumyako bingi fe wano omuntu waafa tikitwala nti afudde ng'abalala eyo mu accident. Waliwo no mu death tewaliyo ebyo tewali mu sayansi yenna. Sayansi yenna nga mpozi gwayagadde omugoberera naye kati nga ffe kati nga nze sijja goberera sayansi. Abalabi ba Soloti bagambe yakagamba akasembayo akuva ku mutima. Abalabi ba Soloti enyinza obagamba bagambe kikati bebereremu nga ffe twebereramu. Okufa kuba kufa teri kubuuza bate yafudde atya. Yama kyekyo. Right, tukyaliyo ku makusa okubikuwulira nga webiri mu ghetto zeeno tulukusombera tubyanza onagaye musimanyi yani ye biki yega yaman nze boyka wananie mboyka straight out Entebbe Kigungu yaman ngoyina amanyi mangi boyka kiki nina amanyi mangi kuba tulina superstar King Sava ku kyalo kino kwennyini okitegeera nawe oyagala beera nga ye yaman nange njagala mulumba mbe superstar muki ndi musajja mukubi wa hip hop. Hip hop kiki? Hip hop nyimba ndapinga amwe rapa yaman. Maze banga kingo rapinga. Maze kuva we natandika kulapinga nga nsoma. Kati wano we tuli ofunganya abantu no balapingiramu oba ogenda walala biki we? Mbalapingiramu. Ne bakuocha. Yaman. Bayina center abo. Babawera n'entonotono ze basobola okumpanga abantu b'okukyalo obitegeera. Obulamu ne bubeerawo. Yaman. Olinayo omukyala? Nina. N'omwana. Ogenda n'okubalaga nodda n'obawa ekyokulya. Bwe kiba yeraga waali oba wamuleseka? Laga abaawo buli time. Kati otulinza ki? Tolina mmento. Saagala sina mmento yokyerawo ate omuyimbi ali ku ebyo. Mama Sita. Wata linda kankuwa obuyinza. Yo awananie mboyka straight out Entebbe. Bu. Sho. Mama Sita. Sita amagulu Sita. Gwe kola ku kyejoga. Yuma sinyorita. Gwe oli konko mata. Okulukuta mata. Oyakookirako olunyata. Gwe akukwatako gwe nfata. Ono wange mumuwe mita. Mugende mwefase ba Sharifa. Laavu bagitwala baifa kwata kuwange kulawula wakufanga katundu male nyonta. Gwe mu bakazi nakuwe nyota. Ze nawe tuli bakukotakota kuba we nebakaye gwe gwendota. Oli konko olinga mata. Womango obujo obunoza amata. Ku weekend nkutwala kata. Kuba your life girl in my life matter. Wansubiza no kunzalirayo kadota. Nchajukira nali sirota. Wasooka kunzalira kasa yaman. Katika nkakwate bayinza n'okubbalaga mbulidde osembyayo ttama tabi kibi kirwakitta anti music wa okulapinga nyuma nnyo nga following ebigambo ebisembayo nga biggumira kati ndiro olona ndi kati ngenda sembyayo tta kati ngenda sembyayo mma ekigambo ekisooka okunzigira nga kyakabi kyengenderako kati sawa zino osobola oyiya n'obaako kyonkubirawo hip hop nsobola okukubira nga nfollowingamu akatonotono bwe ntyo kati sawa zino osobola tuwa kakikofumbiddewo wano wetuli wennyini buno budde yo awananie mboyka bansazeko mu ghetto nga ndi waggulu sika simanyi bakyali nsose butabategeera nendabanga abasoloti TV yaman yes kakulukuta oba nange embooke oba mbalage oba mbaabye naye mugume muyinza okungoba kati birungi ki byofunye mu kubalaga mukubalaga sina birungi byenfunyemu byonna kuba nkyatandika ndi mulimbi Rising Star nkyanoonya linnya nange njagala linnya ate nga ino gye tuli wala anko kati naye ng'osubira olunaku lumu ogenda kikuba yaman nina okuba super kati abatulabawo bagambe basabe obuwagizi bampita boyka nva Entebbe Kigungu nsaba mumpagire nina ennyimba nnyingi nina neziri mu studio ziri mu kulikodingibwa naye we mba mundabye wonna kitimba wonna mutalented yaman kati ye mukama olusubira ddyo muyimbirayo akakaatu wadde obulamu Katonda kano kankakwate kati nange empambye kati nga nawe okubalaga nange kano kensinga okukwata n'empulira emirundi bayithawo Katonda gwe nsinga okukulembeza kuba yamanyi buli kimu omumanyi yaman Katonda mutegeera kibiki byakukoledde n'omutegeera byankoledde
yasooka kumpa bulamu kye kyokka ekisinga omugaso mu nsi. Ekyo kikulu. Mukama wange Bujinga agamba oba oli mulamu byonna biwedde. Yamaani. Yasooka kumpa bulamu kati ebirala byonna musaba n'embikola naye nga nkulembeza Katonda. Webale kumusinza. Kale sewo. Abatulaba okwetolola ensi yonna sooka bafujjayo akagambo kamu nga tumaliriza. Kemba fujjayo just abalabi ba Soti TV batulaba bali ku nsi yonna. Ffe just tuli mu kyalo naye nga tuli talented, ndi musajja mukozi wa art. Yamaani era mbala sawa yonna nina okusalako e Kampala ate nemba wa kabi. So we mba mundabye mu mpagire. Kati nabo bagambe yakagamba akabazaamu amaanyi akagumya omutima banga ababuulira bamanye nti omulasta yabitugamba. Kyenyiza obagamba kiri kimu kuba tuli bantu banjawulo. Omuntu alina kwesiga Katonda. Byonna we bitandikira. Yamaani buli kimu asolo kiku. Ekyo tetukizaako agambye weesige Katonda ne Bayibuli ekyogera mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Tukyaliyo mu ghetto eno ku Makusa ekigungu mu ntebe okubabuulira nga bibiri nga bitambula. Tova ku munnyo katugulunga okunoga wa. Oliki? Ndifite nnyo. Kwati. Gwani. Nze. Babita Mutembeeyi. Mutembeeyi? Mutembeeyi yaki? Sa. Katobu nebe bebuuza. Ate sebo. Gwako wadda. Kati nkubuuze eki wasuza otya Mukama wange sebo? Obudde bwagenze dda. Kati nkubuuze eki? Mbuuze ebintu ebiriko. Aho kugeza. Kwata gombuuze. Anti labayo. Ali gwe sewa wadde ogamba otya? Ndi bulungi ogamba otya? Kati badde ogamba ku kitundu kino nga weekiti. Ebyo byoyagala mategedde. Aho badde ogamba ku kitundu kino. Badde nsanyuse nnyo nga nkulabyeko wenti. Kankakwate kano. Kati onsumbuwa nnyo. Nkole ekyo. Ogamba otya obulamu butambula butya? Obulamu bubi nnyo. Olaba ensi eno giraba. Nedda. Esaana kwegendereza nnyo. Lwaki? Baabi nedda. Gwe. Olaba abantu bonna bennyamidde edda. Obulamu bubi. Lwaki obulamu bubi nnyo? Nnyo. Gwe. Kyenalabye nze ate. Nagaye bannaye Katonda wange. Walabye ekyo kyotya? Natidde na nnyo. Ningamba bannange kyekigaane ntyamu n'okutyamu. Kati obadde yolaga. Nze mbadde mbabulawo enti. Nganze omutuuze era ayitayitamu nganze. Generaali. Ninga kati nga jena yayina oyitayitamu. Gwe jenani? Jeno. Naye twakasanga bajjeno basatu wano bukyatwaze. Ate butya. Ani mutuufu? Yenze kennyini ge mutuukiddeko. Bali abasoose bo bakibakulu. Bali bonna bafu. Kati mutuukiddeko nze. Gwe jenani? Nze Jeno Mutembeeyi kati mugamba ki? Kati Mutembeeyi. Amawulire gali gatya? Amawulire abantu tusanze beeyagala okujjako. Gundi gwe nno abantu bafa nnyo nno ku neeno naye njagala muteeze ku kitundu kinene. Bafa ki? Abantu Museveni oba yabaaki bakube ku nduulu. Abantu oba yova. Mutembeeyi ennyumba zammeka eno okupanga? Bagamba mutwalo mutwalo simanyi ku kitundu nange ntyamu n'okubeera eno. Opangisa kammeka? Nze nsante nze nsula muno mu buno obaati. Jeno. Leka kulimba naawe. Jeno abara Jeno nze nsula ate eyo. Neewoonya. Esula mbi esingola dwalikano. Ekitegeeza gwe embeera nnungi tolina ky'ovuga. Nedda si mbeera nnungi. Naye nga ne ŋŋamba waaye abantu bano balaba. Bantu babi nnyo. Kati Jeno abantu abalaba ku Salt TV bagambe akagambo kamu nga kakuva ku mutima. Akagambo ke mbagamba. Bakansire. Bonna badde mbakuutira. Abagagga. Mutulwane nga baki? Ng'abantu. Ate kati gogambye oli mugagga. Ne siri mugagga ate nazikola ddi. Ate ogambye osula eri mu bintu. Ate nazikola ddi nze. Nze njogeyemo kyo njogedde kinyivuddemu kyo. Kale kati kibagambe baabo bawulira. Ama muzeeyi mukitegedde? Omugagga atwale ng'abavuna baki? N'abantu. Naye abantu bo. Embeera yo ejja kujja nga kiki? Ffe tuba tubuuza bazibu. Okitegedde wamma? Byebyo Jeno Mutembeeyi agamba abaavu abagagga n'abaavu mbatwale ng'abantu babakola biki asula eri asulawa byonna tebitegerekeka naye byebyo ebyaffe tukyaliyo eno yo Ghetto Stories tuba wano buli lwakubiri essaawa emu n'ekitundu nga tugulunga okunoga katusimbule tweyongereyo nyawo. Mbadde njagala kubagiza ku bantu bange ab'ekigungu bubimu nange nagenze naye mu nnyanja byanfuddeko mu lyato kitalo nnyo kitalo ddala kati nsaba bonna abalina obuyambi mu kigungu wano
n'abalala abasobola otuyamba twale omugenzi gyaziikibwa atuule ku bijja bajjajja baabwe. Mukama Katonda abaagala abaSOLT TV mwebale tulambulako. Mukama abaagala. Obulamu bwabadde butya nga temunnabagenda mu mazzi? Yabadde mulamu bulungi ng'ayogera n'alya n'emmere ye bulungi ne twebaka. Tabadde mulwadde teyangambyeko nti obaano wannuma. Ffe omanyike tubeera mu nnyanja tubanga ba Luganda. Olekawo maama wo n'ovuba ne muntu gw'otamanyi n'abeera muganda wo. Kati Oluganda olwo wakuvaako nga muli mu lyato babiri. Nange nfunamu okunyolwa. Nakati bwendi wano siteredde emmeme nkubagana. Naye ng'onaabaawo? Naabaawo Mukama mulungi. Byonna bikwase Mukama bijja. Nabikwasa Katonda n'obulamu bwange. Buddha bless you. Mukama muwumuze bulungi. Katambula mbeera kinga kitalo mwana kireke ekyo bakyagenze kitalo yafudde yagenze muleke obulamu bwatandise obwange bwatandise mwana ndikuta mutwe gwange ndi waneno nvimbisa buvimbisa bbala nze tompaddeeko oli omu yaba meka y'omu oba yammwe yagaza gaza yeriwa nakutwala eri obaluke obanga obaluka oba tobaluka togenda abaluka yabeera ati yabaluka yabanga ate nonaayagala egenda tumala emmere bannange buli ajja omwana omufunda tulira wamu. omwana okukola ki? Mufunda tulira wamu. oba emmere gye mutayina? Kale nowe gwawo nga nange ngula. oba omu yagula wegwawo nga muno nendala era bwe tukolanga bulijjo naye ono ng'alidde nnyo ze Fred njaka kubannako naye nze muvudde kameeza nga temumpaako sooka woote mwana kasupu kawulira akengege so papa omugenyi muwano talya leka soka tekasupu akawulire de naye abagamba ab'e Kampala ndi aya naye ugambye nze kuwuta oba ono wuuta mwana naawe weeyuutira obulamu bumpi kati kano gwe yakekwatidde akagege ako kirodi wange yamabaka kamulali kali bulala anti walagi mungi mwana naawe bokimanyi kamulali yazala walagi kiba kiggwa bugge kati gwolira sita gwani ame komanda wali bakulabe gwani ame komanda CDF wawano era onsanga wano ku bbala zange ng'okola ki? ngambimbisa buvimbisa mwana naye ba ame komanda nga sibalaba nanduleni ate kati yatenga nagambye ame komanda ku bbala zeeno gwezeere wamwe tebaba nazo naye ze ku bbala zeeno solidi kati azalawo omukoloti nyondo towaka ne bannyondo tebakubuuza yogiina ntekewo olubogi njo kyemutekawo buteesi mwana zungire yo bati atakati wudo la nange javimbisa nampeme bati ate kati nono nayabbye enva kuganye bonna baawano baana bakulujja ani mutuufu nnyinizo emmere gwe otuuka no lya buli tobuuza nannyini emmere gwe kasosanga obusala tofa njala nga obusala wabulabye naye ate ono naye enjala emuli bubi tunalya kumalawo ye wuyo amagumba mwana wuyo kiransi generali oyo yantuttemu nange oyo kiyimba katukire gaza mukire gaza mwana kale katweyongereyo aya bulasita mbeera ki? Mbeera si mbi bwe tuli awo bwe batyo. Wano tuliwa? Wano tuli Ndese. Ndese? Obulamu butambula butya Ndese? Obulamu bwa wano tutunulira nnyanja bwe bulamu bwaffe tuli bavubi. Okufuna mujjamu ekyokulya? Yes, tufunamu ekyakulya yadde kitono naye tukifuna. Kati obukeera gwe mbe njagala ombulireko ku mbeera ya wano ndife wano mu geto za wano tubeera wetuti tutambula wetuti tweyisa wetuti biki waliwo amateeka agafugawo ani? Buli kitundu tekibulamu akikulirira nga chairman wano tubeerawo walungi si wabi tubeera n'abantu yes abantu waliwo ababi naye nga si buli muntu mputi omubi ababi we bali abayagala okuyomba abayagala kedele olusi ababi nabo mwe bali ate abakozi bebasingawo abakozi bebasinga kubanga wano omulimu ogwo kagwe gutubeesawo mulimu kati biki ebisinga obutazuganya wano okutuzunganya oba okubabonyabonya okutubonyabonya okay
mbere tusumbua wano mpozi olaba kitundu kino kinene naye tekiriko gundi polisi okiraba so wano geto ziri nyingi ate mu geto ziri tebatundamu ki tebatundamu amata batundamu olusi omwenge olusi ki so kitundu kinene nga kino tekyetagisa kubeera nga tewali polisi kumpi wano abali basobola kulwana naye polisi kutuuka wano ijja soka ikole ki ive eri wala kigungu naye singa wano bateekako polisi yadi kaposti kapolisi katono awo kiyamba abantu bulungi nnyo bangambye waliwo barracks waliwo barracks awagulu naye barracks yo muntu a barracks ya security ya wano tabikolako nnyo polisi ekola ki mirimu ya polisi wa barracks ya mirimu gwe bakugenda kulwana eri kulwana musiko gwe mukama mumanyi bulungi nnyo yani mukama katonda mumanyi yakoledde kiggu kyo mukama katonda kitu kyankoledde kingi nnyo kubanga ekisooka wano wendi ndio omu nga nze kitegeeza katonda yankuuma ebilwadde kiki katonda yatukuuma era mwagala nnyo our living it is because of the power of God power. Without God, yes. Do you get some time and you go at church and you? Yes, every Sunday I come to Lanka at church every Sunday. I have to go to thank my God. Where do you come from? Me? I'm a Congolese. You're Congolese? Yes, I'm from Congo. Can you tell us any word from using your language? But if I can speak my language, but the problem you cannot understand me, maybe. There are Congolese who are watching the sort. So, like which language? In Congo, I have much of language like Swahili, Lingala, French. So. Swahili, at least I know Swahili. I had a little bit of Swahili, French. Now I want to hear Lingala. Okay. Bande konanga ba frère nanga nyoso bozota langa nangonga no big grand merci au frère Nabino Jean de Dieu naza na ndeseawa malgré que difficulté ya vie mais to survive by the will of God. Then what were you meaning? I mean that I'm here at Ndese. You tell us in Swahili. The other good things you said in Lingala, you translate it in Swahili. In Swahili. Okay, mimi niko hapa nani Ndese. Nafurahi sana ndugu zangu ambao mnanifuatilia hapa. Mwenyezi Mungu awabariki na walinde. Majina mimi ni Jean de Dieu. How many languages can you speak? Me, I can speak like 4 or 5. And you were Congolese by nation? Yes, I'm Congolese. How have you found Uganda? But the reason of the war which are making me to enter here in Uganda. The war in Congo. Can you sing any song? A song? Yes, no problem. I can sing. But it's better you sing in Congolese. In Lingala? Yeah, because you enjoy Lingala so much. Lingala? Okay, no problem. You sure? Let me sing a song of Madilu. You hold this also. Okay. Bolingo somi Lolengo na yo epa ya basusue ngai tuwekenge lokola liso kole kanyau zongisa amour na ngai na congélateur mokolo yoko zonga otia yango na microbe belisa ngai mingi pe okolia ngai senye wano kolia ngai malamu wekomerao toyomba. Bolingo ya sanga bolingo ya seo wabitegeza ki mukama yamanyi neffe gye tuli okubikutuusako nga ebiri kwata katweyongereyo webale nnyo. Aya nashukuru so